jako akawuwo. Entambula z'olukale omuli bodaboda, taxi saako n'endala ze zimu ku ezo ezisinga okutambuza ekirwadde ki covid-19 era nga n'omukulembeze w'eggwanga bye bimu ku byasooka okuteeka ku muggalo mu kaweefube ow'okuziyiza okusaasaana kw'ekirwadde kino. Wano abakulembeze b'abagoba ba bodaboda mu divisioni ez'ettaano ezikola ekibuga Kampala we basinzidde okuwanjagira gavumenti okubawa eddagala erigema ekirwadde ki covid-19 kibayamba okwegemesa wamu ne bannaabwe era nga bano bakubidde abavuzi ba bodaboda omulanga okujjumbira enteekateeka y'okwegemesa kubanga ly'ekkubo lyokka mwe basobola okuyita okutaasa obulamu bwabwe. Bakubiriza mwenna mujje twegemye kubanga tukirina buzibu bwonna, kirina kyonna kyempulidde kyonna nti kibi abula bakakuba era tulina bulumi bwonna bwowulira. So kati nze ndigenda kukola namwe mujje babagemese. Olwaleero ku ofiisi yaffe wane bodaboda ekyebango basobole okwegemya kuba omukulembeze yatugamba nti singa twegemye namba gy'anaaba yeetaaze agenda kutujja ku lockdown, eggwanga lyaffe Uganda agenda kulijja ku lockdown. Frank Mawejje nga ye ssentebe w'abagoba ba bodaboda mu Kampala n'emiriraano agamba nti bafunye omukisa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Honorable Kabuye Kyofa Togabye n'abawo okugema okusoose mu ggombolola y'e Kawempe naye n'asigala ng'akubira gavumenti omulanga okubongera eddagala erigema ekirwadde kino n'ababodaboda abalala bali mu magombolola amalala agakola ekibuga Kampala basobola okugemebwa olwo bagende mu maaso n'omulimu gwabwe awatali kinsonga yonna ebakubya ku mukono. Nga atuwadde abasawo ne tukunukkiriza ababodaboda 5 abakeegemesa. Kitegeeza singa wiiki yaffe gye yatuwadde enaggwako ffe tulowooza nti n'eddagala lyatuwadde ttono batwongere eddagala tugeme abantu. Ffe twagala okutuuka mu Desemba nga tuli mu mbeera ya kudigidda budigizi. Twagala okutuuka mu Desemba nga tuli mu kuwoominga kuddamu kuvuga abaana b'amasomero. Mawejje agamba nti owa bodaboda yenna anaagaana okwegemesa bagenda kumuggyako ebisaanyizo ebiraga nti mugoba wa bodaboda saako okumuboola okusobola okutaasa obulamu bw'abalala. Oluloya lwa Munyindo naffe ng'abakulembeze tugenda kutaamuukamukko kuba twagala teri mukulembeze akulembera bafu. Buli mukulembeze waali akulembera balamu era tulina kukulembeza kusooka kukuuma bulamu bw'abantu betukulembera soke tudde ku birala. So ndowooza owa bodaboda yonna gy'olinga ng'olinda kusuulira kitimba, kusuulira lutuula, kukuvubanga kyennyanja ojje weegeme. Kamya Ibra nga ye ssentebe w'abagoba ba bodaboda mu ggombolola y'e Rubaga asabye abagoba ba bodaboda obutakitwala nga kizibu okwegemesa kubanga omulimu gwabwe gwetooloolera mu bantu bangi era nga kiba kyangu nnyo covid-19 okubakwata ate oba n'okumusiiga abalala. Nyiikirire nnyo ekigambo ky'okwegemesa bwe tunaaba twegemesezza ffenna bwe tugenda okuba nti tukkirizibwa okukola. Ababodaboda temukitwala nga kizibu eky'okwegemesa olw'ensonga ffe tutambuza abantu, tutambuza abaana baffe, tutambuza abakyala baffe wamu ne bakadde baffe. So bwe tuba nga twenyiikiridde okwegemesa embeera eyo subira ejja kuba ekakkanye. Katerega George nga ye ssentebe w'abagoba ba bodaboda mu divisioni y'e Makindye agambye nti okwegemesa covid-19 kye kyokka kye balinamu essuubi okutaasa obulamu bwabwe ate n'okuva ku muggalo gw'obudde bwa kafyu. Ekintu kyokka ekiyinza okutujja mu lockdown naddala ffe eya kafyu, njogera ku kafyu eri abavuzi ba bodaboda kwe kwegemesa. Ekirala tetugenda kuwa muntu yenna service, njogera eri abavuzi ba bodaboda nga tebakugemye era nze ngamba nti namwe abasaabaze mu kusosola abo abantu abatagala kwegemesa naye babadde oluusi tebali mugamba nti no tebagala kwegemesa naye nga tebalina we basobola kufuna service. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ku ofiisi zaffe tulinako looni za pikipiki za kibanjambula, tugenda kwongerako ekisaanyizo kya vaccination.